naye naye nenvuma omuntu nti kitabani kya gundi. You people tuyinza okuba twagala obuyinza. That does not guarantee you a safe passage to power. No, I don't need to insult the son of the president oba ame commander ne mugamba kisajja gwe tekiina kye kinyongerako nsobola okugamba obugambi neŋŋa nti no mwami Muhoozi kyoli mukola kikyamu kuba abasirikale abaakikolako baabasiba okweyingiza mu byobufuzi nga bakyali serving am officers. Neetaaga kusooka kumuvuma oba bwe nsanga omuwagizi nesaaga kusooka kumuvuma nti abaana bafuuka basipimika batugamba nti tebapimika. Kati omwana wo omugunjula kubeera ki? Awulira taata avuma. Kakati yagenda kubeera atya mu bantu? Kakati ate gwe bw'anaakuvuma nga naawe oli kitaawe. Kakati ate mwe ne mulowooza nti ensi eggwaawo nja. Era kino bwe kitabaawo kino tekijja kubaawo. Wallahi Mungu nga bw'akwakizaako ettaala olwaleero wajja ojjakiza ku mulala enja. Naye ojja kwevuma buli gwe wayitangako gaye kale omusajja ono navuma waaki. Nze nnyina omusajja eyavuma ambasada ali e Japan. Ne batuuka ekiseera nga bagenda kumudipootinga okuva e Japan. Njagala mbabuulira abali kuno omusajja yatuuyana. N'agamba mu nnyambo omusajja ono omusajja n'amugaa wanvuma I cannot. Abasajja abagisu ye yali e Japan nga ambasada waffe yagaa Honorable Muhammad nkwagala nnyo but I cannot. That guy abused me for no good reason. Saamuddamu ne mugambo waayo omusajja wamuvuma ki? Ti bwe twakuŋŋaana nga bannayuganda namugamba oli musiru temulina kuba wano era mwajja mutya. Ne mugamba munnange kaakati omusiru tagenda kusobola kukuyamba. Omusiru agambye tajja kusobola kukuyamba. Ne basiba ne bamala ne badipootinga. Kati ali awo ku kaguje asala mivumba. Ate eri bakudipootinga Anodi oyinza okuba oli kasitoma w'oyo omusajja. Mwerekere manya waali ngende muguleko. Ebintu ebimu bwe muba mubikola. Ayinza okuba atunda kyongo. Kubanga you see obutakkiriza. Onale wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ntwalira ddala omukisa guno okwebaza era n'okukanga wansi eno mu bantu n'obaako ebigambo by'otuwa ebizimba. Allah akusasulemu ekisinga. Amiina. Naye ekituufu nina ekigambo kye njagala okugambayokko kimu. Mpulira. Onalewo okimanyi nti ekituufu kiri nti Uganda ssaawa zino abantu bagwese essuubi mu parliament n'ebigenda mu maaso ssaawa zino mu ggwanga. Njogera ku percentage esinga obungi. Kwenjo kakasiza ekyo kyoga nti oba baaliggwamu. Mbadde nsaba bwe katuuka akalulu tebalonda tulabe. Yes, Megatron Koli tugamba tino bera subscribing liking ate oberinga sharing. That is Muhammad Nseleko for you. Yabadde ku live emu ya TikTok nga munyivu nnyo n'ebikolwa ababboy ni byakola okubera nti avuma General Muhoozi namukola bwati namwogoloza jukira nti entambula za principal bazisazizaamu we yali emukono yamuyingiramu. Talina watamuyingira. Ate kuluna e Masaka yasusse. Teri kwogoloza kwamu. Tebayita okwogoleza era abantu ab'enjawulo yasooka n'endeeta Bajjo wano. Bajjo yanyigira nnyo poliisi ekyokulemesa principal okubeera nti atambula n'aginyigira nnyo alaga nti kyemwakoze kya butiitiizi. Nga ye omuntu agamba nti ali objective. Yes. N'agamba nti mpozi omukulu ky'abaakomye okuvumanga oli. Kakati tubadde tukyali awo
ne Muhammad Nsereko mukawo n'akyogera okukira omususa. so mu mbeera ezifaananako bwe zityo Robert Kyagulanyi Ssentamu oba principal w'ekibiina ki National Unity Platform tuzze tumulaba ng'ayingira omukulu ng'amuyita kitabani kyani kitabani kya gundi mu mbeera ezifaananako bwe zityo so abantu kati nga Muhammad Nsereko bw'avaayo n'alaga obutali bumativu mu mbeera ezifaananako bwe zityo n'omuntu omulala asobola okuvaayo n'atandika omukwesyoninga nti lwaki omukulu atuuse ku extent evuma Ekyetaagisa ekyokuvuma mu mbeera ezifaananako bwe zityo mu Buganda omuntu ayinza okuddayo n'agamba why nga ndi objective ekyokwevuma ndowooza tetukigira nnyo tetwaniriza nnyo bintu byakuvuma. That's why most of the people baga Kyagulanyi mutuufu naye ekyokuvuma oli anti kati tewali akikkiriza. ekyokuvuma ebiseera ebisinga ki ekiba kikireese n'onyiiga tovuma mu mbeera kati nga Uganda nga bwe tugiraba nti Uganda eri mu mbeera gye bayita stagnant state oba state of kwagamaya politically anti mwaka gwa 1998 President Museveni ng'ayingira ensiko ayina ensonga z'oba oliawo ze yaguza abo abaamwegattako okulabika nti beesogga ensiko ate naye bwali busungu emmundu nesesikebbuka n'agende Kabamba butereevu emmundu zaali 27 nga busungu bwe bukoze ki bwe bumulinnye ku jjoba era bannayuganda sitaati ze bawa nti emitwalo 25 tegyava mu Luweero Triangle mu mbeera ezifaananako bwe zityo ye bwe yalaba ebitatambula bulungi yakola ki yakwata mmundu nesekebbuka mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga poliisi yeeyisanga bwe yeeyisa eyandikwasizza amateeka oba oliawo abantu batandise ogirabira mu kifaananyi nti eri partisan poliisi etandise okublockinga enkuŋŋaana ng'ezo twakiraba mu Busoga Masaka wano twakirabye nga byonna biwedde bavuddeyo ne balangirira nti bafunye akabenje mu kkubo akabenje ako ne bagaa nti enkuŋŋaana za Nuupu tezigenda kweyongerayo naye ng'obubenje ku Masaka Road ffenna tukimanyi nti ki kali kattiro tuze twa convoys abakulembeze ab'enjawulo wano mu Kampala Uganda nga batomera abantu ne bafa nkakasa bulungi nnyo nti obubenje obuli mu nguudo z'e Kampala olw'obubi bwazo olw'obuli bw'enguzi nti oba oliawo abapoliisi abamu baddira omuntu n'alanga ekipiira kiyabayaba tekisobola kumwongerayo gy'alaga n'ekintu kidoogo ne bamutemerayo ke bamutemedde naye gomanye embeera eri ku bantu abo butereevu nze nina katolaba awo ng'oyambuka ku ddwaliro liba ly'e Mengo kati waliwo abasirikale ababeera awo mwababeera mu kibuga ekikulu Kampala awo nga ku gundi ono gwe baazimba Masengere kakati yambuka ove no katale kewa Kemmengo kati waliwo eno ekidda ku ndejje waliwo nekyambuka ku ddwaliro kati waliwo abasirikale bateeka abasirikale nga 5 naye abasirikale bali kati waliwo akakuuba awo ak'ennyumba ennyumba zino za chachi obasanga babala bateega kyekimu n'abantu bano abakozesa luno oluguudo lwa Saapolo yingiramu nga bakuwa olw'ekkalamu wayita emmotoka bbiri oluguudo lwa Saapolo olulaba nalwo luyina ensonda eno esala okuva eno ku Saapolo awaliwo Bekale kakati eno esala okudda eno nga ku Namayoba waliwo abakeerawo beeyagala era ne babajjaawo bakaaba n'amaziga baŋŋamba mbu manyi oba kituufu mbukuwa enguudo z'omu Kampala ekanaawo baba bakuwadde bugagga kuwa kulya kyekimu n'ezo zimwasanjala simanyi bakuwadde Jinja Road simanyi Bombo Road Masaka Road oba ogenda kulya nga bw'onywa naye ate nabo toba n'ennya omusaala gulwayo kati ebintu tajja kukulaba nga ekimotoka kyo omupiira gugwizaga wa MP5 ntambule ngende wowe ebitaano n'asanyuka butereevu n'alabanga gubbuludde oshegera n'anywamu akanaanaasi n'osanga omusirikale alina ekigato kigudde olubegi n'omusaasira so moze mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga bwe tubadde tugezaako okulabika nti tuluka ensonga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform okozesa olulimi olwo olukaawu waliwo ebintu bya reflectingako bingi nnyo abantu bajja kutunuulira ekyokuvuma naye bwe tuddayo mu bulombolombo bwa Buganda ne mu nneeyisa n'ensi zonna ezisse tolinze politically
embeera bwe zito lwaki tezirabikako ganja bwe tugenda mu nsi zonna eziri mu mbeera gye bayita eya struggle oba revolution enneeyisa ezifaananako bwe zito nga waliwo ab'oludda olunyigirizibwa buli lw'onyigiriza ennyo ennyinda ebiseera ebisinga eyinza okuzaala omusaayi. According to me mpandowooza yange omaye omuntu ayinza okuddaayo maye abantu bavuma wano abantu bavumira ddala amannyo ze mpandowooza yange nawe osobola okubeera nti oteesa kuba buli omu alina endowooza ye butereevu. nze nga nze ndi ne Bobi Wine emirundi 10 n'enteekateeka gy'aliko ne call gy'aliko okubeera nti abusa Bannayuganda. Remember back then nina omuntu gwe nawulidde ayogera nti bino Besigye yabikola nali naye okuba nali moderator bino Besigye yabikola Ssebaggala yabikola luli abantu bali tebannabuuka twali tetunafuuka civilized buba bulungi ate social media eno erabisa abantu be bakoze byali tebiriiwo ate freedom of speech ndowooza yali ntono nga n'abantu abalabufu batono that's why Besigye babikolanga ng'abantu era babikoleranga mu bibuga ab'omu kyalo balinga tebamanyi naye kati Bobi Wine kyaliko atambula n'agenda emukono n'afuna numbers n'agenda emitiyana n'afuna buli wamu wagenda afuna numbers naye ng'abantu bali ku kkole yeki twagala ki twagala nkyukakyuka so enkyukakyuka nga mbaga nti 100% ndi naye ekyokuvuma General Muhoozi sikikkiririzaamu nze kyenjagala agende abulira abantu ebibanyiga naye nga tavumye ono nti oba kitabani kya Gundi. I think that's not good. Kati senga agenda nabanga ayogera n'ayogera n'abusa bane mulabe ebinnya mulabe bino nga wabyogera kati olaba moze ekireeta obusungu kuwulira ng'avuma oluli tetukwata butereevu. Kati nze okutunula ku Bobi Wine n'ekireetera ekyo tunulira Gundi mu country wide tour zino zagezaako okukola oba national wide tour zagezaako okuvuga Bobi Wine okutuuka ku venue for instance nga bwe yabadde Masaka for instance nga bwe twamulaba emukono ebiwonvu n'ebikko byayitamu okitegeera nga tanatuuka ku venue eteekeddwa twamulaba Masaka kuweroka mu tear gas ogenda kweyongerayo I think I'm quite sure and I believe that Kyagulanyi ababimanyi newe yandibadde nga yali mu ntebe nga Museveni ye incumbent tosobola kukkiriza muntu gw'ovwe atandike okubeera nti ayita kaweweevu na Kyagulanyi ajja biyita. That's why bamukuba tear gas walaba akati ya gas naye saha oyo anywa biki saha teyeefiirayo walaba yali agiranga bw'atunudde eri Bobi Wine bwagezaako okutya bukanisita naye nga atudde ku mmotoka yeekutte bw'ati oba yaliko bannange ayinza okuba yali mbire all in all bino byonna Bobi Wine abimanyi. That's why ng'omusajja omukozi ng'omusajja ali ku nkyukakyuka entuufu ali ku nkyukakyuka entuufu alwana ebiwonvu n'ebikko n'abiyitamu n'atuuka wa for example Masaka bamuyisaamu anti kati Masaka yatuuka ekiseera nga ne venue walaga agirengera kuba wa Masaka kuwerokamu ne we yali alaga babeetolooza Gundi namba ndowooza kilomita nga 10 ekyo kyekyali emukono Masaka yalina kubeera wano ku Liberation Grounds era we twalaba n'aba MK nga bakola enkuŋŋaana zonna eziri political n'enkuŋŋaana ezikuŋŋaanya abantu abangi mu Greater Masaka oba mu kibuga ekikulu Masaka zitera kutuula awo naye ne babakkiriza ate ne babeetoolooza waliwo okuga nti tukyusiza venue temugenda gibeerako kati mugenda ku liiku ne liiku nga bagirengera ne babeetoolooza eyo mu byalo ne babakola batya okutuuka awo tiyagaasa anyoose emiggo givuze okitegeera agenda otuuka ku venue ng'olwedda alina obusungu ne byayiseemu bino byonna oga nti Bobi Wine abisuubira. I think nti Bobi Wine okujja mu struggle eno ebyo byonna byagezaako okulayika nti oba ali awo tutereeza kuba eggwanga eritebenkedde for instance nga Kenya eggwanga eritebenkedde for instance nga Ghana politically South Africa ba political opponent lero eggwanga eribukaddemu democracy babalekera omwagaanya okukola campaign ng'era bwe tuze tulaba be bagamba nti bakisinde ekya Piero Yu bazze batalaaga emirembe mingi ninako ne gwempu mu Piero
bwe batero giyita ne Lwasa bwe yagiyita bw'atyo Piero bwetyo bwe zeemasaka Lwasa ssente baazimu yalinga ani kati yali muyayi twamusanganga awo waagundi waaluuna anti ogenda bugenzi wali kuki oyino gye bakubirako ebintu ebinnyanya ku nasa ne bakugati bakuteekako yali abaze mu simbi waneeteekako ebigundigundi n'atakimanyi nti waliwo abantu baawo butereevu waliwo n'ekikazi kyendaba ku tiktok bumaama muhoozi wa Museveni otokimanyi nkimanyi nikigiraagira mpolampola tekyaliwo kuba kati gujja ate enkola ya muhoozi ndala mukko ate si ye ya kitaawe kitaawe tuze tumulaba ebbanga lyonna lyabeereddeko ery'emyaka 40 abantu bazaakozesa nti agezaako okusika mu buli region okitegeera naye muhoozi bw'otunulatunula abantu abamutambulirako olabira ddala nga alabika taatambule nga kitaawe yakwata ayina akabondo ke era abantu bamwemulugunyamukko kati Lwasa n'obwalwasa bo bwojja ayina ekintu kimu ng'ennyindo y'oba oliawo njagaagavu kati nga obutajja obutasobola tukyagenda maaso muzeeyi alina ekintu kimu takuwa kifu n'akuta n'osigala bulungi yenkola kati alina kino ate bwakuwa ekifu n'akuta oba olina okubeera nti ogwa mu nsasagge oba nga bakusibako for example incident ya Bukenya yes ate nina omuntu annyonnyodde ekintu ekya katulabe ekyanita Mongo sanctions zibamuteekako mpaayo omuntu yenna gwe bataddeko sanctions n'atamugoba for example tusookere Kaihura oba owedde ekisooka tayagala tanishinga kifaananyi kye for instance kati nga Anita Amongi bwali gundi tukimanyi bulungi nnyo nti wa NRM ye kadi kwe yajjira n'agenda ne bamuwa ekyo banne ne bamuteekamu obwesigwa ne bamuwa ekyokuba nti ye speaker wa parliament so mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga tulaba sanctions ziri e Bungereza ziri e Dubai ziri United States nawulidde nti yasabye ne visa ye Italy ne bagimumma kakati gwoba tokyagattako nina ekinnuma munnabyafuzi yenna oba omuntu yenna wabba ssente z'eggwanga nga bwe bazibba abo n'aziteeka wano simuinaako buzo era ne bamukulembeze basimuinaako buzo nti oba yakola ki kampuni ekyobutwa bw'emmese ekyobutabo oba ekyuma ky'enkoko ng'Abannayuganda mirimu sirina buzibu naye kaakati ono tayawukana na mugwira waliwo kye twasomanga kye bayita profit repatriation omugwira n'ajja wano byetulaba wano ne batateeka kampuni ekola engano bw'afuna amagoba gonna n'agatwala eri byebyo bikampuni byetujja wano ebijja ne babyestablishinga wano ng'abaana babawa 10,000 ne bakeera kitegeeza ekisooka babawa tax holidays abo boolaba ne bajja gavumenti netatuula nabo kuteesa ku kyamisaala nti abakozi baffe e Kampala Uganda wano mugenda tandikira ku $1.5 okubasasula kitegeeza ffe ng'eggwanga tufunemu abaana baffe nga mubasasula oba oli awo akasaala akasava bajja wano abaana ne babawa 10,000 13,000 bali mu bikampuni bya switi bali mu bikampuni bya plastika mu mbeera ezifaananako bwezo tukimanyi bulungi nnyo nabo bukyalimu batunda bikitoko mpola ate bikitoko Museveni abyagala nnyo kuba bimuwunziza bulungi nnyo abantu golooza lwaki emisolo basiba bagisala ku myenge Uganda muno nalabye omuyindi avuga boda nina ne gwe nalaba nze atema ebikajjo lwakuba nakugamba wano n'olowooza ati ndi musa Jinja Road naye kano kakozi katema ekikajjo kasuusa gwewana akaka ebikajjo kakasanga naye ono wa piki akapiki kali Mmengo omwo buli mu Mmengo kalina ekawempe muno kati obuzibu batulina n'abagwira bano abeeyongedde muno era Bobi Wine alina olugendo lw'amaanyi abakulu kye bakola ffe kye tutamanyi tuwoza badange tugende tukasuule naye ng'abakulu abo abali ekabalagala omuntu agenda abo eba tribe bangize bansosodde ate oba ososodde eki nga si munnansi ekabalagala wano bwerutu yabuli awo obusomaali butambulira nno ddala paka mu nnyonyi eyo buli mu kisenyi mwebuli bungi bwerutuyo bwayize n'okuyiga ssebo abaana ba boda nti bayize obbukwana
tebwagala genda bo tebubeera mu byalo bubeera Kabalagala ne mu Kisenyi obukazi bugaana mu Kisenyi gye buli naye anti Kisenyi w'abaavu era Abasomali abalinamuko kamwanyi bali Kabalagala n'Aberitria kaakati bano abanakunaku bali nnyo mu Mmengo awo ne mu Kisenyi wansi ate bwayize n'obubbi babunyinyonnyodde kaakati ababooda wakatwala nga kamugamba ndeeta sente money ekadda bubula nti busula mu za apartment bwayize n'okubba essimu z'ababooda olugira bwe kadde eri munda nga kateekako sitira akagira kebika amaaso gonna ng'eddiini oyinza ogamba ekaboya buntu obwo tekalinnya kamu mwebuli e Kampala wa ebbeerwa 2,000 bannange bunyigiriza obwa ekyo tuleetera obuzibu wano bwewabaawo tulina Abasomaali tulina Aberitria tulina obuki ati kati Uganda yo nga yo nsi eyaniriza ate Abanayuganda bo nga bo basobola okukolagana n'abantu ab'amawanga ag'enjawulo ekyo President Museveni kyakola okuggulawo enzigi abo abantu ne bajja esooka ababalamu kasente ate nga okimanyi nti edda akasente akabala waliwo akasente akabala UN abo abantu bonna ebasasulira sente za lwa 6 bagenda ne bafuna kasente butereevu tebakola era bw'otulinda booda za Uganda zonna genda eno ku booda z'e Congo genda eno waggulu eno ebusiye Malaba eno South Sudan awo ne Regu yonna eyo waggulu eyo yonna waliyo refugee camp ne refugee camp ezo President Museveni azibalamu kasente President Museveni azaakolagana n'abasajja abo abazungu mu ngeri ez'enjawulo era bazze batambula nayo. That's why Bobi Wine agezaako nnyo okulwanagana nabo ng'abaliisa ekigambo okugezaako okutema omirandira egyo kuba bw'otulensi zonna zino ezitwetoolodde kati waliwo ensi eno etuli wano gundi eya Congo ensi eya Congo entalo ezigirimu ne bwe mulaba egaanya okubukalamu emirembe Katonda yagitonda nga natural eri rich abasajja abaagifuga mulimu Abafalansa n'Ababelgium abantu abo bwe bajja waliwo ensi ze baawa independent naye ng'omutima gusigaddewa mu nsi ezo for instance independence for instance ensi nga South Africa abazungu baavaayo abamu ne basigala nayo era tuyina South Africa erimu abatuuze babiri erinamu aba South Africa abeeru n'aba South Africa abakale ne yaffe enzirugavu ensi baagiremerayo olw'embeera y'obudde olw'ebyobugagga ebigifumbekeddemu kati ne Congo kye kimu ensi eyo nga Congo gye mulaba ebyobugagga bingi nnyo n'ow'emmindi akola ky'Omuganda agamba n'ow'emmindi asena era ezo entalo zonna eziriyo ebyaddala zaakagenderere kakati President Museveni n'abantu abafaananako bato bamukozesa abazungu bamukozesa okubaako ensonga zaabwe ze bakolaki ze bamaliriza mu nsi ezo ensi nga Somalia ensi nga South Sudan ensi nnyingi nnyo zagenda Uncle Bobby alina omulimu gw'amaanyi akalulu katuuka gundiizo ezo kampu ezo onaalabira wa okulaba kutya balonzaani kalifeya anti kati batono si bangi nnyo era toyinza bageraageranya ku bannansi ne bwe balonda bonna ne bakawaako sayidi gye bakawadde katono kaposhoni katono nnyo kuba abo abantu bw'obageraageranya tebakola bitundu bibiri mu kalulu tebawera kuba kakati bw'ogamba Abaganda n'obungi bwabwe ntukola miliyoni 12 ez'abannansi ng'ate si ffenna nti tulonda poshoni y'Abasomaliya wano sikakasa nti baweza akakadde okitegeera era ekinene ennyo bayinza okuba balimu emitwalo ng'ena oba 5 kati egyo emitwalo 5 si bonna nti balonzi kuba omuntu alina refugee ekibaluwa ekyo eky'obwa refugee talonda just abeera mu bubeezi mu ggwanga kati eri abaluddemu ng'aluddeluddemu bamuzaalidde muno ne bafuna endagamuntu biki abo basobola okulonda era naawe omuntu yenna gw'ayagala akalulu naye wano wetugenda simanyi principal era emirimu alina gy'amaanyi abantu bano bagenda okuddamu okubeera nti aleeta nti nkuwadde kaadi omulimu guli awo tulonza abantu bakoze byabwe kati mu mbeera ezifaananako bwe zityo
ekibiina kino kibadde kito nnyo ekya National Unity Platform. Kirungi kitonze nganzi. Sigenda kukola olaba manvuli tiikinga. Era akalulu kali ke twalimu oba akalulu akawedde, that's why era olaba ne positions ze basimbamu abantu ba MP ba Nuupu ba councillor zaali ntono olw'ensonga nti ekibiina bakifuna in rush. Okitegeera ate ne bagezaako n'okwagala okukirwana kireme kuyita. That's why twalaba abantu nga babagobya abagundiivu mu kakiiko k'ebyokulonda nti ekibiina kino kyayise kitya, baba questioninga. Mu mbeera ezifaananako bwe zityo amaanyi ne gabanga mangi nnyo mu kibiina kito, abantu ne balonda na excitement, okitegeera nga tebatunuulidde muntu. Naye kaakati ssaawa zino ebintu byonna ebyeyolese nga bwe tulabye gino emyaka 5 nga bwe gitambudde, ensolima zonna zitegeerekese. Kakati bwe tunaatuuka mu Kawempe ey'omumaserengeta eyaliyo tumumanyi oba aliyo tumumanyi, abantu b'e Kawempe bakakasa bulungi nnyo nti oba abantu b'e Kampala Uganda bakakasa bulungi nnyo nti eyaliyo yayokya. Ababadde Masaka bakagabo baani babedi bwanika bampuuga babaka bangi nnyo aba Nuupu. Oba oli awo abantu be batagenda tunulira mu kalulu kaddako. Kyakubiri ne kulodo yokunaggwa era ebisanja ebijja tujja bafuna. Anti kaakati eggwanga bwe liba terinatereera politically. That's why Katonda blessings mawanga. Wakati mu ggwanga lyaffe nga litambulira mu mbeera ezifaananako bwe zito, naffe kennyini tulina okwesabirako. Kuba eno embeera Abannayuganda mwe bawangaalira sikakasa nti buli munnansi ali mu nsi yonna yandiyagadde eggwanga ly'okufaananako bwe lityo. Tulina amawanga ge twegomba ffenna, oba oliawo gye tuddukira okuba ebyeyo ng'embeera etabuse. Abawangaalirayo nabo bantu nga ffe, era Katonda yabablessinga. Politics waabwe n'abanga atambula into the right direction. Wakati mu kutambulanga bwe bamwagala oba nga abantu baabwe abagezaako okulabika nti batakaba n'amawanga g'okutambulanga bwe gatambula ssaawa zino, omulimu gwabwe baagukola era beeyagala. Kati Uganda eri into that process. Yo gye bayita struggle ekintu kiba gradual, tekijja buza out of the blue. Nga bwe twalaba gundi Dr. Kawanga Ssemwogerere ng'agezezaako okukola ogugwe ne DP bwe yavaawo, ne tulaba Ali Haji Nassantege Sebagala n'agezaako okukola ogugwe, Dr. Kiza Besigye n'ajja okukola ogugwe. Kati Bobi Wine bw'abazze struggle oba enkyukakyuka egenda okuleetawo obutebenkevu obugenda ofuuka obwakagenderera eggwanga lyonna litandika okutambulira mu demokrasiya ow'ekimemmette. Abantu bayita mu kusoomoozebwa okutagambika, si bintu bya silver plate. Kyova n'omuzungu yagamba teri success gira ku silver plate, okitegeera. Omuganda n'agamba teri buwanguzi buba bwangu. Bw'obanga weegomba ensi nga Ghana, obanga weegomba obutebenkevu mu democracy, oba oliawo ali yaddeko mu nsi za Africa na zino ezitwetoolodde nga Kenya, abasajja balina bye baakola, balina bye beefiiriza okulabika nti amawanga gaabwe gatuuka mu gundi mu mbeera ezifaananako bwe zito. Zino ensi zonna ezitwetoolodde nga Kenya, ensi nga Tanzania, ate bo bwe baali bagoba abazungu waliwo rebellions. Ndowooza ebimu ku bireetedde ne Uganda, ebimu ku bireetedde Uganda okuyita mu mbeera eno politically nti ffe independence twagifunira mu kaweweevu. Jjukira banneiba baffe bano ab'e Kenya baali already balina rebellions ezo ze baalwana n'abazungu. Abatanzania kyekimu, bali kasita baafufuggaza bali ne babagoba nga bannansi basimbye ekkuuli, engeri gye twali banneiba naffe ne batuwa. Kaakati ate ffe ne tufuna obuzibu bwa kale n'enzirugavu kuba tetwafuna kyakuyiga oba tetwayita mu mbeera bali gye baayitamu kwenunula kumanya nti munnange twava mu bazungu baatuyisanga bwe bati ne bwe bati, kati ffe tukikwatiddemu nga bannansi tulina kutambuza bwe tuti ne bwe tuti. Bano bajja nga nabo bali selfish. Era twava mu bufuzi bw'amatwale obw'ekkala enjeru ne tudda mu bufuzi bw'amatwale ate obwa kkala eyaffe yennyini. Kati ssaawa zino kye tuli oba oliawo bannansi kye bali mu kwerwanako nti bukeere ku makya nga ne Uganda bakuba akalulu muze n'okakasa bulungi nti oli wa Muhoozi ne Rugaba for instance, n'enkakasa bulungi nti ndi wa Bobi Wine, ne tugenda naye nga tugenda kutunkira mu bokisi
era nga tulina ne independent gundi ezo institutions kati nga electoral commission nga tukakasa bulungi nnyo nti ejja kulangirira oyo abantu gwe balonze. Nina obuzibu media houses zino zatandika zitya okutandika okubala akalulu anti kakati media houses kyezibala akalulu nazo zetegereza odiginga deep n'olaba NBS etudde ate ng'omuntu nga ggwe ganja n'ogeza ovaayo n'okola n'ogeza n'obala oba owedde kiringanga nina ekintu kino bakyogerako back then bayi nali sinayingira nnyo bintu ebyo nayinza politics mpa ndowooza yange nga bwe ndowooza sibigenda nnyo gundi ekya Besigye kye yakola omuntu yasooka n'aŋŋamba nti Besigye kye yakola okwerayiza senga Bobi Wine atuula n'akikola omanyi gy'asibira okitegeera waliwo ebintu ebikolo bino ebintu ebikolo byanga byewuunyisa n'okwewuunyisa so nze waliwo embeera mmoze wakawulidde akagundi kino ekivubuka kino kyeyeekolera kyo kyagambye ati gundi naye yabadde atandise otambula ku atalaaga mu balonzi be Besigye atalaaga ate mu kutalaaga kwe nga bwagezaako nnyo okuvumirira enkola ya Bobi Wine ogamba mbu Museveni yeetaaga mmundu sebo tukusangewo zituwe ate gwe olina munnamagye ali ku ddaala lya ayagala okussa abaana b'abantu bw'oba oyagala gwe sookayo gwe nga munnamagye alina n'experience ey'emyaka 5 Bobi Wine yava yagamba emmundu ye mumwa ate mmoze kiri bwe kiti abantu kye batamanyi nti buli muntu Katonda amuwa obukulembeze mu mbeera ez'enjawulo. Waliwo abakuba approach ya Bobi Wine eno gy'ayitamu ey'okumobilizinga masses n'okubagula amaaso n'okubalaga banange ebintu oba oli awo tebitambula nga bwe biteekeddwa kutambula. Katonda asobola okuyisiza mu ekyo n'amuwa obukulembeze. Kuba obukulembeze newankubadde ffe abantu tukola bye tukola naye buva eri ani? Buva eri Katonda. Bw'otunira abakulembeze bonna be tufunye e Kampala Uganda ndowooza balinga 9. Buli omu yajja mu ngeri ye. Omuntu eyajjira mu mundu yali ogwo President Museveni. Awo Katonda we yayisiza. Amini yajja atya bana. Amini yali ku yayima erijjukira alijje n'ow'amagye n'amugamba eno todde era teri ssasi lyonna lyakola ki lyavuga okitegeera Sir Edward Muteesa okufuuka first president wa Uganda eyasooka twalaba enkola gye baakikolamu nti abazungu ye gwe baakwasa nga president bwe yavaawo ne wabaawo gundi awo negotiations biki ate baamusiba akakookolo baamuwa president n'ate nga prime minister gwe bawadde amaanyi amangi kati Obote n'amulivula mu ngeri efaananako bw'eti. Obote n'ajja Obote mu kujja naye n'abeerabeerawo awo ne tulaba babinaayiisa nabo ssebo baafuga n'ate mu kufuga kwabwe tewaali mmundu yes abo baani baali bangi awo batitookera olutwa bonna baakwatamu era babalanga ba pulezidenti b'eggwanga. Kati Bobi Wine kino kyagezaako kukola oyinza otya okunkakasa nti tebusobola keera ku macanga Katonda kwayisiriza batuufu ensonga yeeno ebintu byonna ganja oyinza okubaga ogamba nti laptop bwenjibikula bwenti oba nenjimalayo njinyiga nenfuna kyenjagala olaga wa jibikula bubi naye nga gwe wakolera ng'omanyi nti wajja kuyitawo kyekigambye nti Bobi Wine President Museveni mutuufu okulwanagana naye kuba entebe yakyajagala entebe bw'aba ajagala yagamba ye musajja omutuufu alemerako alemerako nagamba oba ng'anyo yita mu kibuga Masaka nja kwetooloola ye enkola gy'agira olabira struggle entuufu omulalaga bannange banyegereza nnyo diplomacy kuba alina approach eyo gy'akozesa okitegeera alina approach eyo gy'akozesa kuba bwe baali bajja ekibiina ekyo nga bakitondawo oba oliawo nga kitandise okumulisa baabasibako ebintu bingi nnyo bawuliganizi biki kakati ne batandika okuprovinga abantu bano wrong okitegeera kuba wuligani bw'omuga nti tuyitewo ne namba zaawo ze yalina for instance engeri gye baze bamublockinga aba n'abantu abamwetoolodde abawere omutwalo bwe baba bawuliganizaawo sse bwe bayisaawo kibuli tiyagasi n'avuga abantu ne bafa okitegeera ne baga nti
mutuganye kale muveeyo tuyite eno ne babeetoolooza ne babakola batya ebyo byonna byakola agezaako kumulisa bagamba bannange ono omusajja abasiba akakookolo nti oba oliawo democracy waali naye sooka olabe institutions zino zakozesa bwe ziraga oba nti zina side gye zikolera kuba poliisi eba ya ggwanga kyekimu n'amagye era bwe balangirira nti for instance ensi erimu democracy ow'ekimmemmette bwe balangirira nti akalulu ka 2021 kawanguddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era awangudde n'obuluwe buti azenga second runners out abadde President Museveni amagye saluti nga gakola ki nga gakuba ne recently wantu akafuna message eri okuva ewa Maama Nalweyiso bagaffe tetugenda kukwasa bayaga bukulembeze ne weebuuza bano mwabali mu gavumenti mwabasalirawo bannayuganda obukulembeze bwe banaafuna naye Maama Nalweyiso ako mulimu gwekola gyali eyo mu State House gavumenti yetu ina mwogezi buli omu asobola okwogera King Saha alina statement gye yakola oba abantu bagitegera yagala n'embwa zaabwe zoogera lwakuba mu kavidiyo ke nalaba baateekako lino erikazi lya Soroti nga libayita embwa zaabwe zoogera neŋŋamba bannange nali ennaku zaalyo zijja banna ebyo byonna ebintu bino byetulimu olinawo wotukonogo waayi nve mu nsonga kakati mmoze olaba kanje abantu bali bubi abantu bali bubi abantu beefudde abalalu ate n'ekirala balamu moze nga mbeera abantu enjala ebaluma abantu basala empale abantu najja najjula emmere nogoyo mulalu naye ng'abuuseewo n'omummonde era ogenda omutwala emisiri ugambe ne kasupu akawuusi oyo mulalu talina buzibu naye ng'omummonde avuddewo bw'atuuka era kale ate buli kintu kiralu embuzi endalo embuzi ejja nejjula emmere andi n'omuddo global warming biki ebikampuni bino ebifu buli kimu kyonna wano n'omuddo tegukyalimu ndowooza buwoomi ogera embuzi yejjulidde lumonde nemala omuli ekubali muga ekuta bannange Uganda kwegamba tuli mu buzibu ate kisenga kati nganze obwa President Museveni bambi tomuneeja akaddiye bino ebintu nze President Museveni Bobi Wine nchawo gamba mbu enguudo mbi nga mpisa sente nga bazikola kozi baziyisa azibye bino binagambe ababoda boda nze sigenda nenfuna ekifo president aliko nampa ekifo nangamba nze njagala kuddiza mu baboda mpisa sikwata boda ya muntu sisiba muntu ebyange kagwirawo guba mugonga guvuga kakati olaba moze ziri ensi zonna zetwegomba oziraba bakola ebintu byabwe nga biteeketeeke nali ndaba waliwo gundi minisita omu mu France baali bakola okunoonyereza era kwali kwa corruption ezo ensibo zaawo omuntu yenna kasita bamusimbamu oluntu oba bamuteebereza okulabikako musaga adde ebbali ne bamunoonyerezaako omusango bwe bamala okola okunoonyereza nga byaddala talina musango ng'alyoka adda mu ofiisi naye wano prime minister for instance speaker abaminisita ne bawulika mu ssaga z'amabaati g'ekkalamojja ne basigala nga bagadanga yaki nenandutu yetuswaza jjo munnamawulire noono gundi ono Kazibwe Bashiri yawuza nga mbayirawo omubiri bannange omuntu ave eno nga mulamu bulungi bw'atuuka ali oba buzibu ki obuba no guba mulugube nakikakati nkikakasiza mu Uganda 90% balina omulugube 10% bebakkakka anti kakati omulugube gujjirawa moze ekintu kyonna nga omuntu abadde mu mbeera ey'ekyavu kuba obwavu badikiteeta abo abasinga abantu kiti yagamba ozanyama erwaza bulusera kamulwale nali ebijanja kyobola banze eddiini gy'ensoma egamba omwavu kabulako katono abeera omukafiiri siye sitaani era batambula aba babiri tebeeta katonda akusaasira nnyo okuba omwavu n'otakola bikola bakafiiri bye bakola oba batakkiriza ate zikusooka ne zitakuva mabiri kuba omuntu yenna nga talina ddiini nga ku mutima gwe tekuli ddiini omwavu oyo omulaba bw'abeera nga talinaamu kamwanyi kimwanguyira okgenda mu ssaba anoonya akamwanyi kimwanguyira okuloga abagagga abalose ku kyalo kimwanguyira okufitina abafamire ye yennyini baganda be tigundi ng'ali bulungi alabika yatuwongayo obwavu ebyo bireeta so
ba dictators bano kufuga amawanga gano gafo tubbalako eyo nayo trick bagikola eyokuyiwa obwavu mu bantu omuntu bw'omuyiwawo obwavu obungi abagagga bafugika omuntu bw'omuyiwamu obwavu obungi okiraba kimuleetera okulabika nti osobola omutengula mangu emmeeme that's why mabegaawo abantu baali balondera ku bitole bya sabbuuni ne kwafu ya sukaali olubwavu obuzze bubaluma nti abantu basobola okuba nga babadde boogera nnyo for instance eno ku opposition naye ng'obwavu bumulumidde ebbanga ne bamuyita ne babaako kye bamusimbula oba si kyo ne bamuwa ekifo kuba bwe bamuwa ekifo kyattractinga gavumenti okulaba nti oyo asobola otuyambako okubaako be tudaivatinga abantu bonna abatawaanya eggwanga lino bava mu opposition bayitirivu naye abantu abava mu FDC babonyaabonyeza eggwanga nnyo abantu abava mu FDC babonyaabo kyovolane okuba ne mukama waabwe kati kaboneeboneko nze mulaba tali bulungi bakoze buli ekitajja FDC no yesinza okunyigiriza abantu abasaze ayina omwana we ayina amalasita waawumula ennyindo waawumula emimwa waawumula gundi ebitundu by'ekyama bwakola atya FDC balumiza abantu nnyo befuula abalwanagana kumbe bali eno bo nkusomera abantu abayiseeko mu FDC twalinayo maama Mabira omujjukira etwisaanyo nga yalwanirira amabira muganda wa oba byakomawa twalinayo omukyala Betty Kamya yalina n'ekibiina bakiyita batya nagura kyali kirwanirira federo simanyi Federal Alliance ng'akoze akabiina ke nga olwo avuddeyo eri najja n'akola akake ekibiina ekyo nzijukira kyakyaka nnyo 2 mmeka kyaliwo mu tunaatera okuyingira akaluka 2011 webale 2010 amaanyi kyalina mangi nnyo ne tufuna ono omukyala atudde mu ntebe ennene eyeseteeserezo w'eggwanga atawaanyiza abantu banna okufaako obufi n'omumyuka we yennyini omujjukira mu FDC omumyuka we nze simulinaako nnobuzibu nga lwaki ye kiki kyakozaawo ekyamaanyi olw'okuba nti bamutegawo nga gundi ono yagenda okuddawo awo addewo tulabe gundize naye n'omukazi era gwe bagezaako okugira anti ono alabise nnyo ate bo kye bakola bo tebeerabisa gwoli wa mubbo okitegeera gwatali gwembuliraayo ow'omubbo gwe baalabise nnyo era gwe bagezaako okulabisa bw'odiige nga diipu oba oliawo yalina enkolagana ng'oba oliawo naye ayagala kutuula wali kujjawo mukama we yono Kaihura okitegeera baalaze ku nnyumba ze oba ziriwa ziri wano kira zirimu ebiwundu ziri awo zaagaana okulabika nti zituuka we ziteekeddwa okutuuka tulaba bannandala mafaabi oboya muliyati naye ayo akyategeera bayitirivu mulaba bwatambula bwatyo ekiri awo dipi nabo babaseesese mugaati kati ate babo babayiwamu mugaati ne babalalalambala sente kintu kirala abakulembeze bakyali bangi we nalabidde n'omubaka wa Nuupu omu agamba mbu ye bamusayiningiza ekintu nga takimanyi kye yasayininga takikkiririzaamu ogenda otya mpalebe nga tomanyi kusoma naye nga mmoze byonna nga tuli mu mbeera eno gye tugamba oba oliawo tulina eggwanga lyaffe lwe twagala lituuke obukulembeze bwonna bujja buva eri Katonda tulina okumwesigamira ennyo wakati mu kumusaba amawanga ge twegomba nago gaaliko mu mbeera ezifaananako bwe zityo kuba abaasoma American War of Revolution bamanyi abasajja gye baayita otutuuka mu America gye tulaba ssaawa zino ensi zonna ezo zonna ze tuzze tulaba bodda mu kusoma history waazo okutuuka mu democracy aliwo as of now balina gye bayise so wakati mu kuba nti twagala enkyukakyuka tusabe Mukama Katonda abeeko byatutereereza mu mbeera ezifaananako bwe zityo otherwise teri kitereera nga takonyeemu sitampu era n'embeera eri mu Uganda wano agimanyi bulungi nnyo bujjako era ku makyawo wakati mu kumusaba kuba abantu basabye abantu bayise mu kunyigirizibwa abantu oba oliawo bafiiriddwa abaagalwa baabwe ne bakaabawo maziga bagakaabira Mukama Katonda akalwako kennyini akawedde bantu bagenda bangi abamu nga babaataakinga kuba oliawo ku bantu bano bannaddiini abamu oba oliawo nga nabo balinako eŋŋamba ezibatambulirako abantu bakaaba amaziga mangi Katonda alwawo okureactinga
naye ate abawuliriza essaala z'abaddu nina omuntu so wakati gwetera okuyita Fafa Boboy Najja Ashraf yagamba ayagala nkyukakyuka kikulu kwabo abagyetaaga oba ganja yazze that's why nkyukakyuka waliwo omuntu yakola statement nga gyagala nnyo yagamba nti musobola ogamba nti mulwana muhoozi yes muli batuufu naye President Museveni omulaba alina abantu be muhoozi naye alina abantu be ono waavaako ono najjera kalekaleko omanye why ate ekisinga okwennyamiza ku bantu boona ate batiisa kuba waliwo kye bayita tribalism waliwo omuntu ayinza anti laba kati ate ekyo mwami Museveni kiyinza okuba kibaddewo naye nga si kinyunyutivu oyinza okuba otidde ekyo tulina emiriro gya mirundi egi kino ekityo kiraba tekizikira kizibu naye Mukama Katonda akuyamba guli omuliro nga ogulengera gwaka naye nga ssanja saawa yonna gukola ki guzikira naye kino ekiti bwemumala ozikiza ekiti kino ekikwata essanja lijja bbuubuuka limaliriki so kati nze olaba mmoze kyemanyi bannayuganda bonna kye bayayaanira bannayuganda baagala enkyukakyuka ate enkyukakyuka egenda okuleeta eddembe ery'enkomeredde mu nsi yaabwe nga be beesalirawo kuba wakati mu kuba nti obukulembeze buva eri Katonda ayingira mu mitima gy'abantu nga bannabyabufuzi bamaze baguza ideologies zaabwe. Katonda bwe tugamba nti obukulembeze buva gy'ali ideologies zino oba oliawo bano bannabyabufuzi abeesimbyewo ze baguza abantu Katonda ye kyakola alondako ez'omu ne ziyingira mu majority ne bamutiikinga oyo n'akola ki n'abanga gwawadde obukulembeze. So mu mbeera ezifaananako bwe zito bannayuganda tebaagala kudda mu bukulembeze simanyi ono kalekaleko ono baagala babe nga be bali mu nkasi bebakutte enkasi driving seat ereeta abakulembeze be baagala nti ono bw'aba takoze bwe kiba ekisanja kimu nga kyasaavinze ne balaba nga tajja bakolera bye baagala adde bali tuleeta omulala ensi ezifaananako bwe zito zikulaakulana. Nina ekintu kye nayagadde yali pasita gondi Father Kibi omanyi abalokole bazibu kiba kizibu okusanga omulokole ali ku saidi yaabo bonna batunuulira obalabe naye abano abantu for example Father Kibi yavaayo n'agamba gavumenti eno yantama gavumenti mulimu anti naye muntu alina baganda be alina mikwano gye abatambulira mu mbeera y'emu wa video n'ayogera omanya ayina ennaku ku mutima naye osanga sivumirira ddiini bapasita abasinga beenoonyeza bwabwe gwe pasita agamba mbuleeta ssente neziddayo zireete kuwa anti kati gavumenti bwe yavuwaza abantu bafuna ate ababongera obbazannyira ku mutwe kati eddiini eyo nayo oba oliawo ekoze nnyo omulimu ogwo omuntu takola asiiba eyo lankyawa gundi biki n'obusente bwagenda n'abyanza obutonotono nabo ne bumumu ne mukamula bannange oŋŋamba otya mu kansolingi bateekako emitwalo 4 simanyi okulaba pasita ku ssaawa 8 okwo ku 210 ko tebakuseera okumulaba ku 10 abakazi batuliisa ebinyeebwa naye nga wamulekedde egi wavuze boodayo n'obyanza n'omulekera ebbiri ng'omanyi ogenda kusangayo lwafu lw'ennyama twatandise okugula enva kye bakola ani kati fe abagula kiro 2 ng'emu agitunda atundako ogula ebifa akuwa bya lusulujju nogaba bannaye tuli kuki akusa amagumba awusatanagundi agala nnyo amagumba so moze mu mbeera bweto munanga abantu balina ennaku nalabyeko King Saha yabadde ndowooza ayogera ku kyaliwe Gravity omanyi abadde nfanfeewe nnyo ebbanga ddene tolaba Gravity nga alina omukulu sale mbu yamukubira essimu mbu yayogera naye n'amugamba naye mwana ndaba oli mu mbeera nnungiko lwaki weesiba mu bintu ebyo kone kamugamba gali yabadde ngambye ebyekisiru gwaga nti ndi mu mbeera nnungi ate nze ngamba siri mu mbeera nnungi gwoyogera n'omutima gwange saa n'abo baako n'ebyama bye yabotodde nti maama we yakolanga mu Uganda Airlines oba oliawo emirimu ebintu ne bidobonkana mbu balina ssente ze basavinga nga mu Greenlight Bank ssente zaabwe ne ziboyera kati ayina ensonga lwaki avaayo n'akola ki
ngera ne buna bannayuganda abo obaoli awo batambulira ku Robert Kyagulanyi olabira saha ng'ate yafunayo ye ku mukazi n'afunayo ku bitono nga mwenyi naye n'asiga olonze. So embeera ezifaananako bwe zito na bino bye mulaba eby'okuvumaavuma abantu si birungi ffenna tubivumirira, naye embeera kiringa mmoze bw'ono abanga onyigiriza omukazi ewaka. Omukazi tomulekera za kyamisana za waka za kameeza. Omukazi toweerera baana be, okitegeera. Omukazi omuyimbye endubaale. Omukazi bw'atandika okuvuma oyo gwaba avuddeko kalunsambulira akuume bannange.